yandibwa omutuufu kubanga kyemmanyi ku maama muto ayina ekimu ate kasirika ate tamanyi zibira kyama ate n'ekirala talimba wayogera ekintu kiba kituufu. Maama muto mutuufu maama yandiba ng'ayenda naye nga kiba kibi taata afudde ane maama ayenda kiba kimpisiza bubi nnyo. Maama ng'aba mubi nnyo, maama ng'aba mubi kubanga yafa wano ng'atugambye agenda mu kyalo kyokka wayitawo eddakiika tukubira maama we agamba tali mu kyalo naye ate twandigambye nti Mary yatta Daddy afuna omusajja omulamu naye tekisoboka mami tasobola kutta Daddy kubanga oli mwami we teri mukazi ayinza kutta mwami we. Kati naye kye nnina okukola nina kufuna maama muto ono mukwate bulungi asooke nzikakkanye obusungu tumale olumbe. Maama muto ono nkoleko olukwalo ajja kumbuulira mami ddala ayinayo abasajja abalala ajja kumala akyogere kikyemumanyiiko maama muto ajja kwogera. Kati nina otandika omulimu ogwo mpola mpola naye mami ng'aba yeeyisizza bubi. Nisha. Tugende ku nsonga. Nani olwabera ekisenzeka mwami wange abaddaanya byakwasala yanasindika sije tugezeeko okumala tuweeko kye tumaliriza nze naawe. Nisha, omugaati ogwo ogulaba ne bwe guba nga si musiige bluband oba bata oba zesite oba kyena n'emizi nonange basobola okugulya mukyali n'atambula era. Kiki ky'otegeeza? Anti ne bweyogera Kendi notasaako nti mwami wange ensi yonna kyenkana ekimanyi. Nanti era kyekitiibwa ki? Yeah, it's okay. Kale obadde ombuulira ensonga. Kakati ensonga ndi wano ku nsonga ya jjajja. Ensonga ya jjajja ekutte wansi ni waggulu. Jjajja yatugamba nti saddaaka gye twamuwa saddaaka oba gye twafuna saddaaka nkulu nkadde ezeeyi tesobola kumaliriza tesobola kukola mikolo gye tulina kukola. Endako mwafuna ate saddaaka nkadde ekyo kyali evidenti naawe. Ate kijja temwatwawulira temwatugamba saddaaka y'amagulu abiri. Omuntu nga mukulu ensiri ziba zimumeddemu nnyo omusaayi bino biku biki bikyaba afunye embalire zino zakulwana embali kugamba omusaayi aba yiye mungi saddaaka tegeeza kukola ebyo. Anti lwaki omumwa gwo tegutuula? Melisa n'omumwa gwo tegutuula kati ogenze kwogera maama we ayenda. Kati ngenda kukola ntya layinta okulaba ng'ebintu bino abivaako? Ngenda mubuzaabuza abiveeko aleme bitwala nga kintu kikulu kuba bannaaye kibi nnyo omwana okutegeera nti maama we ayenda ku taatawe. Kibi nnyo. Naye kati bannaaye nange obusungu siina we mbadde nnina bwefugira kyokka obusungu obungi busobola okwogeza ebyama byamu. Kati nze ngenda kukola nti omwana ono okudda engulu naye ngenda kukola ekyo mubuzeebuze paka wakivaako naye ate nange mbyogeredde mu kaseera akakyamu.
taata we wuno yakafa ate nange neeriisa omumwa gwange ogutasirikawo. Kwegamba ninga amulinnye mu kiwundu. Naye oyo Rinita tajja kunsobola, ngenda mubuzaabuza. Era gwe Merisa omumwa gwo gusibe gunyweze guteekeko nnyukufu kuba ojja kwesombera ebizibu. Kyekyo Rinita, kyekyo kyenyinza okukolera kuba sirina kirala. Njagala obiveeko obyerabire nga ne bw'ombuuza sirina kye mmanyi, ngenda sigala neegaana sirina bigambako. Kuba bannaaye kino kiba kisusse. Era omusango sigwaffe. Temwatugamba tufune ssaddaaka y'amagoba 2 era gye twafuna. Wabula temwatugamba nti oba yali akawegiti temuleeta nzeeyi mulina kuleeta nto. Kati ekiriwo kye tulina okukola yeetaaga ssaddaaka nto. Ate mu bwangu ddala. Kati simanyi gwe pulaani ki? Iye ssaddaaka nkulu nzeeyi tesobola kukola migundi mirimu. Ngeno bamaze okukola kikati ono mulungi bwabanga yabagamba nti muleete ssaddaaka nto. Kati oyo ye mulungi ekyo kirina okukola. Kati tumanyidde ku ki nti noono aliko si ye mutuufu alina okubanga. Kati era tekiri nti omubiri gwe gumu mwe baatuula. Kajjajja ye abakonji bweti. Okigeera jjajja abanga omuwulire ng'ayitibwamu bw'ati kakati ekyo kyangu teweerabikira. Nina abalenzi bange ogwo mulimu basobola ogukwasaganya ddala okigenda bakositingamukko. Ati byebyo. Ekyo tekikweraliikiriza naye kansooke nkubuuza. Kati ssaddaaka eyenzeeyi bwe mwamaliza mwali mumaze ogikolako emikolo nti ebigaana bugaanyi oba. Naye ng'omanyi ekintu ekyewuunyisa ne ssaddaaka yennyini yabula. Ssaddaaka yabula tetumanyi na gyeri. Ensolo yabuuka ku mutego. Kubanga mami yatuleka wano ssente zaggwawo. Enjala egenda tuttira wano. Olaba otya we tuddayo ew'oli omulenzi gwali ofunye. Naawe oli mukunkema? Naawe maama mutosi kunkema njogeza amazima. Olaba oli mukunkema mbaakola ebika. Olaba otya etuddayo n'atuwa ku ssente naawe. Tuddeyo. Kati tulaba. Nagamba wano nga weemamaaza mbu omulenzi akutteko. Kati oŋŋamba tuddeyo. Naye ng'oli shuwa oyagala tuddeyo. Ndi serious. Oba oli serious nja kukutwala. Kati oyagala tugende leero. Kati olaba olina okugendayo n'okubudaabuda. Olaba abo boyfriend bw'ofiirwa bakubudaabuda. Ate olaba ebintu ebyo bimalako stress ezimuka. Lwakuba gwe okyali mwana kutoyinza kutegeera. Naye kati ogenda ojja olabanga ensi yonna olaba n'ebino ebyokufiirwa. Ojja kulaba nga tebiriiwo ng'olinga alaba firimu. Gamba walayi maama muto. Walayi sikulimba. Lwakuba gwe ogenda ne zibeerako ne zivaako oba wabaaki. Just akale ekyatuuse ku ddadi kyekyammazeemu ennyo amaanyi. Naye gwe bw'oba olaba nti oli ready tusobola okgenda. Naye tugende kati. Naye ate otulagenda. Kati abantu oba nasanga nga tetuliiwo. Naawe tugenda kwanguwa tetuli akulwayo. Omanyi kye tuba tukola leero. Tujja kugendayo ng'olumbe lumaze kuggwa. Kubajjukira nakubidde dda abantu abazimu oyinza okugamba nti bagenda kujja naye nga bagenda kujja. Kati nale okuva mu byolumbe kuziika tutandike kulimirwa bulamu. Ate nze nkukakasa ojja nnyumirwa. Okikakasa? Ije. Kale katulinde lukwe oba tumukubireko. Tatagala mukubira. Baalinayo abavubuka tebatya asobola n'okujja wano. Tulina musanga eri munnaye eriwo Yesooka olindeko maama muto. Lwaki tetugenda ewo wegaanya ate ogende wamu? Oba omukwano gwe nga walabika buli. Ebyo byonna ojja bimugamba. Kale tulinde nga olumbe lugwe nga ogambe tunaagenda.
naye mutatoddamu kukolawo obusuulu. Owulire ky'oyagala tojja kifuna ng'okola obusuulu. Nzaakubona. Kale just kyogedde kyekinyiizizza just naye twalivuddeku. Naye nze nagambye maama wo talina buzibu era togeza n'omuteekako omumwa talina yesinange kale abadde nina busungu bwange waliwo eyanyiizizza eyo kati ate nengenda okulaba ate nga noonanyiiza kwegamba ebyeru byonna yonna nabireese ne mbiteeka ku sisita wange naye nga jasina talina busungu. Abeno nga sirabayo kanyego. Tolabayo na muntu nti oba awenjulako ku kateni. Ate olujja olaba lulo olusibe. Okulaba nne mangi. Kireka bali mangi kebera. Abeno. Nene tewali muntu n'omu. Tewali muntu? Tewali wadde nakanyego. Naye kaakati kyenjagala okumanya bye biki bino bye tuliko wano. Ntuuse emanju naye mpita siraba kinyiiza. Neetooloola nga siraba wonna wasibe. Akati kyekiki kino kye tuliko? Abakeereye nga bamaze dda okuziika. Ate nga tuwa okuziika kuliwo omufu kuliko gamaffe tukeereye. Wootuukira wonna wonna era osanga abantu weebali. Okitegeera. Gw'osangawo gw'owa ekitalo, gw'osangawo gw'owa ekitalo. Akugambye wasanga. Kano kaana nako bye kabuuza tekabitegeera. Bw'oba tolina ky'osobola kwogera biveeko. Tunuulira kino kiwe mbaleese nti tuzze mu lumbe. Naye kati gwe tolabawo omuntu n'omu tugenda kukola tutya bw'oba olaba. Bannansi kati tunaabeera ku lubalaza nga tutudde butuuzi bwe tuti. Tubeerenga ebifaananyi kwe bigamba. N'abayise bajja kuyitawo batubuuze bagambe nti ate fano balinda kiwa. Kati tukoze tutya? Abana bagenze mu kyalo. Naye ate bantugambe nti bannaaye omufuwe tetugenda kutungubagira wano tumututte mu kyalo. Tubeerabira abayinza okuba nga babadde mu kavuyo k'amaanyi nnyo ne batwerabira. Kya tebasobola ate nga nze ndi mukulu nnyo luno olumbe lunkwatako. N'olumbe lunkwatako ndi mukulu nnyo mu maka muno. Ne tutamanya tekiri era wandibaddewo omuntu gwe balekawo ne bagamba nti bannanga abajja nti mubagambe tugenze mu kyalo. Buli ajja n'amuga nti amunnaye bagenze mu kyalo. Ii balekawo omuntu anaawa abantu endagiriro. Kyogamba nti no wano mwami Mbogo talinawo wa famire ye mulala. Olaba okuyita okuzza wano ebbali nga saagala ate bali bawulire bye nkugamba okitegeera kubanga kuliko famire wano ya mwami Mbogo. Kaakati olaba amaka ge mbadde nkugamba. Mama bannage bulijjo okanyumiriza bunyumiriza naye amaka malungi bitya okimanyi galinga lubiri. Kati kyova olaba bulijjo ne bwe mba nkusomeramu obwensonga maka ge nkwagaliza ojja ogalabe osobole okubeera wano okitegeera. Awo nkufunye nkutegedde bulungi kubanga
buli wamu olujja lwokka lugazi bulungi lwonna lunyirira okimanyi oyinza n'okutuula wonna wonna woyagala oba woba ku geeti oba n'oli emuliro. Akati ge gano ekirabo. Awo nkitegedde lwaki Mbabazi alina okujja wano. Awo ntegeera. Kino kye mbadde nkugamba. Ekiraba amaka ge gano bulijjo ge nkugamba. Tetusobola kubeera awo okusuula. Kituufu. Era nange ntegedde lwaki obadde olwana nnyo Mbabazi asobole okujja kati nkiraba. Kubanga ate singa kituyamba nga mwami Mbogo teyafa. Kubanga huyo n'omulambo tetunnagulaba kisoboka okubanga teyafa. Kati singa kituyamba nga teyafa. Nina obuzigo bwe nnengedde eri ku bbali oba naawe obulabye? Yeze nabulaba ate mmanyiwo. Awo wennyini we tuli. Kati muli mbadde awo nekubyamu akafaananyi n'enfuna ekirowoozo. Singa abanga teyafa. Awo Mbabazi abajja n'abeera mwene nnene, nze ne mbeera mu buzigo obwo. Okiraba? Nkiraba. Kyogerako nkitegeera. Kati nsobola n'okuleeta omwami wange. Bw'abanga akkiriza ne tubeera awo ne tuva mu kyalo. Nange. Iye. Ate oyagala abasajja mwana gwe naawe wannenye buli. Nedda si kwagala abasajja. Naye omuntu yenna era alina okufumbirwa. Kuba kati n'omwami wange naye bw'abanga agaanye okujja, ng'asigalayo mu kyalo y'amanyi. Nze nga nyinza ofuna omusajja eno ku kibuga, n'anjagala, nga twebeerera mu mukazi gonga. Kakati olaba ekyo nkiraba ekyo okyagadde era ne wano yagadde naye kakati olaba mwami Mbogo ne bw'aba nga abadde akomyewo omanye eno ennyumba nabawaayo ku busente bamalirize. Mwalange yaŋŋamba nga babuzaako emitwalo ng'ago 5. Kati we yaŋŋamba nali nyinawo obumwanyi bwange awo nga nyinawo obujanjalo bwange awo nemutunda nenfunamu emitwalo bwange 5 nemuneezi wa mwami Mbogo bajje bamalirize. Kati wano nyinawo sheya. Nyinako sheya wano. Kituufu nno wamu bulijjo ne bwolemera ku ddiiru nga kumba akantu okamanyi. Naye naawe nga twetudde oyina ezo ssente zenna. Kati nyinza okubeerawo nga sirina ssente kugina emyaka gye nyina. Ate n'ekirala ne baba bagambye nti oba kiti oba famire bakaayana oba nyina n'endagaano era kwe nawandiika wansi eno nawandiika nateekayo omukono gwange. Okukakasa emitwalo aga. Kakati bw'obalaabalamu kubanga eno ennyumba emaze emyaka 10. Kakati gwe balaabalamu emyaka egyo. Myaka 10 ku mitwalo gyange 5 ago ziba ssente mikulu. Ziba kati ziribanga mu biliyoni mmeka? Miliyoni nga 5 naawe. Ziba miliyoni nga 5 oba myaka 10. Kati n'ogamba nti awo sirinawo sheya. Eyo sheya ogirina. Ate era n'ekirala olaba omanyi namuleka omanyi omuntu omukongo oyo si kirungi kumubanja. Omukwatibwa munnange akafansonyi olwamuwalange Mbabazi okitegeera. Kati bwekityo bwe kiri. Margaret ne bwe yandikiwulidde yandigambye senga nga abanja bulala naye nakireka naye nga nze mmanyi ebitabukira byonna ate endagaano eba nnungi nnyo kubanga omuntu yenna ne bwaleeta bunti aba kavuyo ki kino buba bujulizi. Nange nsobola okujja n'entuula wano ne tubeerawo era omwana afumba ne ssengaawo nange nsobola okujja okubeera bwe ne mbeera wali ku kazigo ebbali naye nga mmanyi nnyinamu ki sheya kyekyo. Kati n'ekirala okusinziirako eby'oŋŋambye kati Margaret tulina omufuula mukwano gwaffe tulina okumubeerako atwesige bulungi atwagale naye nga tumanyi akaffe ke tugoba kubanga tulina okufuna ebyaffe. Kituufu. Oyo olina n'ezisheya ziyadde siinaako naye kasitamba naawe nange mba nina. Kiba kiwedde kikyo kyekyana. Kiba kiwedde kati nange nina sheya naawe olina sheya. Era tukwatagana na Margaret ekyaffe kiggwe. Kati kyekyo. Ani nayiga gangudde mu bugagganzi. Obadde weesiba mu kyalo mwana gwe nakugamba buli kazi. Sidda mu kyalo wano weesiba amakanda siva wano. Kati munange byebyo nzogalabi. Nagalabye dda. Ko nagaagadde dda. Oba ne ku mmotoka bampeeko emu. Ate yo boogenze wala nnyo mwana gwe bintu bikwata empola tobukuuta.